Najibanyumiza anyongede dakika kati mbanyumize embozi kibanange kambanyumize embera n'embozi nyingi nate embozi zimbwe nazibanyumiza manyume mujja gamba mbalimba naye tenga sibalimba kati nabanyumize embozi yansi nemuwakana si yagenda kumula bambi nga mukyawakana nembanyumize embozi ya kalidi nemuwakana kati mbanyumize embozi ki banyumize embozi ya kapere kapere ndoza najibanyumiza munange tutuke Dubai kapere ndoza yali tasulangako mu hoteli ya Bay wetu kati kapere ayingira mu hoteli bankubidde bukubisi nebagamba wayi tulina obuzibu wano oluza kapere akyali mulamu nembuza kyekibaddewo janti bakonkona tukubye oluggi kapere taggulawo katukubidde na hoteli ekubidde polisi bajje bagulewo oluggi bagenda okugulawo oluggi nga kapere yalira kisirisi omanya okutukumu kwekuwulira okulala tekuwulira ndowooza akade kano kebanyiga dindi nga bakonkona kaali katunudde ku saidi yakutu okutawulira kapere yamaze ebbanga mu hoteli nga tafuluma naye embozi endala ndowooza kapere yanagibanyumiza olwaleero kano bibanyumiza mbozi nyingi nsanyuse nnyo okubeerako nammwe kantumire ku mukyala wange mwebaze nnyo okutwagala n'okutukuuma tumire ne kuba foot soldiers bonna buli baakabe nnyo mwebali kutwagala sembeya ani ngaakakodyo kasembeyo kikyali kyange kye bayita Bobby Giant kisajja kisoga kyeyo kyajja wano nekiwasa omuwala omulungi ennyo gwe bayita Swapula ow'omukisa era amawulire gennyina ati atambula bulungi okutumiddeko muganda wange okusembeyo kabadde kakodyo kantumire ne ku Alex Waiswa mufumbiro musajja ateri antama naye nga ntumidde basoga bokka nange kanneetumire kasita nange nze ngono buterevu nnyo bwe zityo emboozi za pulezidenti zo tezikoma abeera n'ebibozibozi bye wadde abamu mutera okubiyita ebyobulimba naye ye takoma akuleeta bibozi binyuma ndowooza n'ekibozi kya kapere osobodde okubeera nga bw'otyo okyewulirirako embeera ewa Honorable Mpuuga nayo ekutte wansi ne waggulu anti eggaali emuyiseemu kankuwa akatambi akalala katono nnyo naye nga nkusaba subscribinga likinga video nawe atannaba abuterevu ffe tukuze n'abantu abamu nga tumanyi bagezi pakati bwe babadde put to test oba bagezeseddwa okulaba entegera yaabwe eryetya tulina bannaffe abamu nga bammemba baffe abalanga bagenda ne mu parliament ku tiketi ya NUP nga tabamu bannamateeka abaloya nga nze wano naye oli mmemba wa kibiina ekibiina kyakulonda ku mutendera guno ne ku guno ne ku guno ne ku guno naye ogamba ekibiina ekyo tekirina constitution abaffe mubadde mutambulira ku semateeka ki temulina amateeka gabafuga wafuuka otya ebyo byoli mu kibiina wafuna otya obukulembeze obwo mu kibiina nga tekirina semateeka ekitegeeza oli mumenyi w'amateeka ekitegeeza obadde memba wa gurupu y'abayayi etayina mateeka gagifuga so lwaki ngamba bwe ntyo ebyo byogerwa bannaffe nga biva ku mitima naye nga tebiva ku bwongo ate nga kiba kirungi naddala ng'oli mukulembeze omutima gwo n'obwongo bwo ne bikwatagana waliwo kirevu embeera yo bwetyo bweri ku saidi zeeyo mukulu ye Robert Sentamu Kyagulanyi kansubire ebigambo bye osobodde okubeera nga mwanatu obyewulirirako bwako obwo bw'owuliddemu ekituufu abadde abuweereza Mpuuga nga kw'ogasse n'Abedi Bwanika abantu bano jjukira oluvannyuma lw'okubakwata lubona ku nsonga z'ebitaano miliyoni z'ebitaano muzijjukira bulungi nnyo bye musibe nnyo ku Mpuuga kakati nno baavayo ne batandika okwogerera Kyagulanyi ne NUP amafuukuule nga bagamba terina bwenkanya terina constitution kwegamba embeera eyo yonna yonna nereetera Kyagulanyi okwebuuza ebibuuzo nti ddala ekibiina ekitalina bwenkanya bo kaadi ez'abayingiza palamenti bazifuna batya kwegamba embeera eyo yonna yonna ereetedde n'abantu okubeera nga bagamba Bampuuga ekyamazima tebasiima wadde yadde n'omulundi n'ogumu kubanga omuntu n'akuyamba n'akuwa kaadi n'akuyingiza palamenti takomye kuyingiza ku palamenti n'akuwa n'ebifo ebinene
ebirala okitegeera n'akufuula loopuwe leader of opposition mu parliament kwegambira n'osigala ng'omujjonkera era abantu ne bagambira ddala nti abantu tebasiima abalya mmere tebasiima naye mpuuga ne n'omukulu omulala oli bandibadde ng'ekyamazima abasiima Kyagulanyi olw'ekyo kye yabakolera. Kale kambongereko n'akatambi katono nnyo naye nga nkusaba osubscribe nga atannaba naawe atannalayikinga video genda maaso bw'oti obeere nga ogirayikinga. As the fight comes off, taking somebody to Dubai and bring them back is a brighter future and a better Uganda for Kapali right now. Sincerely speaking, without being ish, I'm now dealing with intellectuals. Obebe Kule Akwata Bridget Namuzimbire and you made more sense. Because we are now talking two B's with big names. Bobby, Bebe. They all have big names, they all have big money, by the way, they are rich people. So one built a house and another took some person to Dubai. I'll leave that in the comment section. Abuterevu nnyo oyo nno ye mukulu MC Kat kansubire bigambo bye osobodde okubeera nga bw'otyo omwewulirirako. Teyagadde kukireeta direct naye nga mu butuufu bwakyo ayagadde tegeeza nti ddala Bebeku Bobi Wine yakoledde ddala bubi okubeera nga atwala Kapere e Dubai. Mbu at least yandimuzimbiddemu ennyumba. Genda mu comment section nawe obeere nga ombuulira ddala Kapere yabadde asaana nnyumba oba yabadde asaana trip ye Dubai nga bwe yagisaba. Kankongereyo n'akatambi kati. Bannayuganda beegeziwaza nnyo. Kapere bwe yagende wa Kyagulanyi yamusaba ebintu ebi. Yamusaba ekintu ekisooka amuwandeko eddusu amuteekeko omukisa. Omanyi omukulembeze ali ku eyo level ffenna tukkize tugaane abeera n'omukisa abalokole kye muyita favor. N'amusaba ekintu kimu amuyamba alinnye kuki ku nnyonyi n'agenda e Dubai naye ate no bagenze bana. Waliwo omulenzi omulala deni n'akwata kamera Kapere ne Bobby. Amanya sijja gamenya bali technical. Kati Kapere okugenda e Dubai nga tagenze kuba kyeyo mu biyumba by'Abawarabu. Yasinze babayita batya? Ababomba. Yasinze mmwe abagende Dubai okukomba bokisi okujjanjaba abalwadde era yawangudde nnyo naye bolaba abo abali e Dubai abali mu bibemba by'Abawarabu mwe bwe basinze n'okwogera Kapere nti kyamukwete kimala oli yakikubye. Omanyi wami kabwe njagala abantu bategeere mu Uganda abantu batondo nnyo kyeka tebawera na 5% abali nnyo egende Dubai nga bagenze ku serious business tebagenze mu buddu era Kapere tumugaseeko. Ero kiyakoze in fact nanga nsinze kwa sigenda ko Dubai ngezeko mu nsendera naye sigenda ko Dubai yamanyi nnyo kali ate mu abali eyo ku TikTok abamanyira abantu yabasinze bwe mba mugenze mu buddu ye yagenze kujoga na mukamawe nakuba oluseke ne sente nazifuna. Embeera yo bwetyo abwe kyayimiridde oluvannyuma lwa Kapere okukomawo okuva e Dubai. Bigambo bingi biri mu kuyitingana nga basinga okubiyisa bali mu kubeera nga balumba Bobi Wine mu mbeera ey'okubeera nti bategeeza nti ddala ekyamazima Bobi Wine yakola bubi okutwala Kapere e Dubai nga bagamba nti oba essente ezo ze yamutwalamu e Dubai yandizikutte n'azimuwa oba n'agulayo akapoloti n'azimbako n'akayumba. Bantu bangi nnyo abanenyezza Bobi Wine olw'ensonga eyo ey'okutwala Kapere e Dubai. Kinajjukirwa nti omwaka oguwedde Kapere yagendako ku ofiisi ya Bobi Wine ebiseera ebyo we yafuniramu obukosefu ng'akubiddwa akacupa kati ya gaasi ku kugulu. Ebiseera ebyo yali akozesa na miggo. Bantu bangi nnyo bagendangayo okubeera nga mwanatu abamulambula. Mu bantu abangi abagenda mwalimu ne Kapere. Era Kapere yakozesa opportunity eyo n'afuna ku masannyalaze aga Bobi Wine era n'amutegeeza n'omutegeeza nti ekintu kimu kyasinga okwagala ku nsi eno kwe kubeera nga alinnyako ku nnyonyi, kwe kubeera nti naye afunako omukisa mwanatu ogulinnyako ku nnyonyi kubanga yagamba akuze kutuuka awo naye abadde bambi talinnyangako ku nnyonyi. Bw'atyo Bobi Wine n'amugamba ky'osabye bw'otyo ngenda kubeera nga mwanatu nkituukiriza era weetegeke passport buli kimu kitegeke essaawa yonna ngenda kubeera nga ekirooto kyo ekyokulinnya ku nnyonyi bwentyo nga nkituukiriza. Era bw'atyo nga abasinga
bwe mumanya abantu bangi basuubiza ne batatuukiriza ye Bobi Wine yasobola okubeera nga ekintu ekyo Mwanatu akituukiriza era omusajja n'amulinnyisa ku nnyonyi n'amutwala e Dubai ku trip yali ya nnaku nga 3 nga bali eyo balya bulamu bali eyo balya ku ssente. Kakati ekintu ekyo kyanyiiza abantu bangi nnyo bankuyite kunyiiza ekyamazima ndowooza kunyiiza kyanyiiza abantu bali bangi nnyo nga abawi b'amagezi ne babiyingiramu nga bagamba lwaki tebaamuzimbidemu ennyumba lwaki tebaamuguliddemu kapoloti munnange nno ebigambo byali bibadde bingi nnyo ebiyitiŋŋana nga ddala balagira ddala nti Kyagulanyi yandibanga Mwanatu yakola bubi okutwala omusajja e Dubai mbu ng'akyali mu muzigo at least yali mugulidde kapoloti n'amuzimbiramu n'ennyumba eby'e Dubai ne babiraba oluvannyuma naye kisookera ddala ye Kapere sente yafuna wadde bagenda e Dubai naye abalaba obutambi bwo mwabulaba oluseke ddwo yalukuba era abaana b'e Dubai bamuwa sente nnyingi nnyo era mwabalowooza nti yavaayo nti nga talina sente nedda bambi sente Kapere ze yava nazo e Dubai zaali impitirivu nnyo nga bw'okiwulira yakuba abaana oluseke aleese eky'ekkumi aleese eky'ebiri kyolina omanya Kapere yakomawo ng'ensawo yo nsanyufu yakomawo ng'ensawo yo nsanyufu ate ne Bobi Wine tasobola kutambuza butambuza bw'atyo ng'akimanyi togenda kudda nga tolinaamu era yamutambuza ng'akimanyi wanaatuukira eri baana bangi bagenda kumuwa omusimbi ajja kukomawo n'omusimbi ogutokomoka wano ku butaka naye nga ye embeera teyasanyusa abantu bangi nnyo abantu bangi bakyayogera ebigambo bingi mbw'ate yakola bubi mbw'ate yandikoze bw'ati oba yandikoze bw'ati naye nga kyolina omanya bo bannayuganda bwe batyo mu mbeera yonna ate basiima bw'okola kino nga bagamba ate lwaki okoze ekyo lwaki tokoze kino kwegamba ky'ovalaba buli muntu alina kugoberera ki alina kugoberera mutima gwe n'akola n'ekyo kyawulira nti kyekituufu kyasaanidde okubeera nga akola wabula eweesiba ku bannayuganda bayinza okubeera nga Mwanatu bakikumalako osanga ate bwe yandimuzimbidde ennyumba ate bandiyogedde mbwebi nga tamulinnyisizza nnyonyi nga tatuukiriza kirooto kye kyakumulinnyisa nnyonyi kwegamba olina kukola ky'oyagala wabula si kubeera nga Mwanatu ogoberera bantu kyebaagala kale no embeera yo bwetyo bweri naye nga nkusaba ogende mu comment section obeere nga bwotyo mpa endowooza yo golooza Kyagulanyi yali asaanye zimba nnyumba oba kiyakola ekyomutwala e Dubai ku trip yakola kituufu tuwe endowooza yo buterevu wansawo mu comment section subscribe nga gwe atanaba nawe atanalikinga video genda maaso bwotyo obeere nga Mwanatu ogirayikinga tubeere ekintu bwe tutyo atukikwasaganya malidaadi sanna mu comment section mutubeera tuyisa endowooza zaffe gwalina kyewabulamu akiyise buterevu mu comment section nawe alina endowooza yonna osobola obeera ng'ogintera buterevu mu comment section kale mubeere bulungi mweraba